nze kubala mungana kwa bawansi ndabike. Fulfiga atabukidde muzeeyi ku nsonga z'okwabalamu obwa minisita ajjukira Fulfiga agamba anti yasinze okuba ng'ayirawo NRM omubiri wadde nga ne banne bakoze naye akoze ky'amaanyi nnyo. Kakati Fulfiga agamba anti bizinesi ze nnyingi zaafa ate oba oliawo takyayina kyayinza kwekolera ye Balamu amugagga muvundu ate n'ebintu bye bitambula ddala. Kati ye agamba naye yandibadde aweebwa obwa minisita. Kati awo wennyini nja kusaba video eno gintereka ekyalo gimpereka like gwe olowooza Fulfiga yandibadde aweebwa obwa minisita era nga gwe mukulabako olaba nti ate twandituuse tutyawo nze wonna mbuuza nja kuba nkubulira mu maaso wabula nga yera alaze obutali bumativu ne Museveni cabinet gyalonze okuli omukulu Balamu. Kati nno abadongo bano balina nno ekintu kye bakola gwe abadde takimanyi bw'omala okulega video nja kujjukiza nti bo betwalira ku level yemu anti nga olaba nti essaawa eno Bobi Wine yaleka Bebekulu ne Bebekulu muli mu mutwe gwe mu mutima gwe akkiriza nti akyali kumpi ne Bobi Wine. Kati omukulu Balamu ekifo kye bamugonnomeddeko oyo Balamu asobola tukakubukulembeze nga temumanyi because atuva kumukumu nga katogo atuva mpola mpola nga katogo. Ebigambo bya Isma Olaxes ngo bitadde ku bbali anja kubanga nkwa Balamu wano wennyini wabula nga ye akakasiza anti ekyamazima ekifo kyo akigwanira ddala era nga tagenda kulonzalonza omulimu gwa mukama we gwe yamutumye agenda kubanga agukola nga bw'ateekwa kubanga agukola era nga wano buli Munnayuganda yesibe bbiri. Balamu Baruga hari bw'ati bw'agamba era bw'asuubiza Bannayuganda ku kifo ekyamwereddwa. Kujja kuba ndagidde nti sobola kugenda mu parliament ne t-shirt yange naye nandibadde nzikiriza etteeka lya parliament balikyuseemu ngendere mu t-shirt yange kubanga t-shirt si yeeteesa. Yes, nandibadde ngendera mu t-shirt yange ngenda okulayira ne t-shirt yange because that is what defines me, it's what makes me comfortable. Obwa minisita tebugenda kumala ku mirembe oyogedde obadde used mu kwambala t-shirt zo byenjagala tukolere eggwanga ate tunakola ki? Nze njagala kwambala byenjagala naye mugamba nti minisita olina okwambala amataayi olina okwambala amakooti so amakooti tegateesa. So nja kusaba wekitiibwa nnyo right honorable speaker Anita Among ne deputy speaker mu etteeka eryo ery'ennyambala muligonzeemu mutusobozese nyambale ka t-shirt kange. Okay. Kakati ye Sami wa Mighty Family atabuse njala kubanga musembyayo ono ayambalidde Balamu bunyo era naleeta n'obumu bwe tuyinza okubanga tuyita obuzina bwe omuvuyo gonna Balamu jazze abiramu. Sami the Mighty Family ye alaze si musanyufu si mumativu n'eddakiika n'emu ku lw'omusajja ayitibwa Balamu Baruga hari. Kati nnyo nja kujukiza aba International Conference on Maternal and Child Health gwagala ogende Canada akwata esimu akalanga kakatambula mu video enamba gye kasembera kwezi yasobola okupa inbox ku WhatsApp ate nomanya bisinkati walo enamba ya MTN ate inbox ku WhatsApp ate nayo so kubanga omanya ya 31 gye nkugamba omanye enteekateeka ze Canada ngogenda kuyita mu Twitter International Conference on Maternal Newborn and Child Health. Sami the Mighty Family simusanyufu ne cabinet ya Museveni gyalonze okuli omukulu Balamu Baruga hari nga ono ye Minister for Gender, Labor and Social Development. Balamu Baruga hari ekisanja kino akitegeeza nti agenda kubanga naye level erinnyira ddala waggulu akafuwe kati we kali. So kankwe Sami wa Mighty Family abeko ensonga zatangaza naddala ku kyamu ate ne ku nsonga za Balamu okubanga bamuwadde ekifo mu ministry ate ey'omwaka guno gwennyini ate ne cabinet empya ey'omwaka guno. Sorry kyekigambo ekituufu state minister kati naawe Balamu otukulira Uganda buli kimu kisoboka wabula amazima Museveni okooye oge mazima okooye ebyo bidaiversion byamu yadde mubireetaleeta naye amazima gali nti okooye kwata entebe ogiwa omwana atwala eggwanga mu maaso. Balamu ekifo kifunye ekyo tubadde tukisuubira naye kye tukusaba munnange osanze tulina mission enkulu ennyo oba ensonga eyewuunyizza bannayuganda bonna nga twebuuza mwe be bawa ebifo. Tulaba baminisita Minister of Labor mulimu 3 baddidde Omunnayuganda Saudi Arabia ne bamulya ebyenda ne bamulya ebitundu by'ekyama eyalidde abeewaabwe baamukimye ne bamutwala
tebamuvunaanye fe tulinze mulambo nga n'okuguza ewaka lutalo musooke bala musooka otandikire ku ezo ensonga fe twagala kutukolera twagala kutukolera oba bakuwadde kifooki oba kifooki mutukolere bannayuganda twagala kutukolera bala omaze n'owangula ssebo mu kisaati kyo ng'osibye mutani wa mukulembeze pampa ng'atamidde mumbe ebikolwa bye babiraba kanaawe oli ekyo wayagaliza embizzi kati ozze ng'oyambye mutani wa mukulembeze kuvaako angomba nganda zaabu Muhoozi billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku namba 075 887 15 15. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.